Aya basi embera bosodo kubatenge tambula kayimbako ye musajja oyo gosobola okubatenga oyogerako ebiseera n'ebiseera ye mukulu gwe bayita Pojo Bukafero gosobola okubatenga owulira kayimbako bayita Dipo Nazigalawa. Oyinza okwogera ku bayimbi abasinga ettutumu mu Uganda omuli abalamu saako n'abafu. Oyinza okumenya abayimbi nga 20 mu bayimbi 10 abasookera ddala Pojo Bukafero oyinza kubatenga omuyisaamu omasa. Akayimba katusosenako bakayita Ghetto Nazigala. Bobi Wine yakuba akayimba ako ng'ayagala okubatenga alaga abavubuka ab'enjawulo embeera gye sobodde okubatenga akyukamu nga Pojo Bukafero yasobola okubatenga akuba akayimba ako ng'ategeeza nti yali avudde ku mwenge. Bobi Wine yasobola okubatenga akuba akayimba ako ng'atulaga nti embeera esobodde okubatenga ekyuka era obudde obwo akayimba ako yakakuba n'ateeka mu mikwano gye omwali omukulu gwe bayita Joseph Mayanja nga mutegeeza naye yasobola okubatenga ava ku njaga olw'embeera nti Joseph Mayanja abawulira embeera eyo mbu waliwo omulwadde ge yawulira ng'ali mu ddwaliro yava mu kalina kwe kugwa wansi. Abajjukira obulungi Kamiliyoni mwagwa 28 ndowooza zaali nga 7 October yali mu hoteli gye bayita Impala Hotel saizi mu Arusha. Kamiliyoni yava mu hoteli waggulu n'agwa. Hoteli yali yakusatu ku fule ey'okusatu ku yava n'agwa. Yasobola okubatenga ateekamu waliwo n'oli eyakubwa enjaga ng'amanyi nti abantu baalaba balina migo ye mukulu Bebekulu. Mwezi gwali gwa 10 mwaka gwali gwa 2010 January nga 3 omukulu Bebekulu bamukuba amasasi yali alwagana n'abapoliisi yafuna obutakkanya ne Radiant Wizo nga bali ku Effendis awo ne bamutimpula amasasi. Bobi Wine kwe kubate yakuba akayimba ako ke bayita Dipo ke bayita Ghetto Nazigala ng'agamba nti ye enjaga yali yagivaako nasobola okwatenga kubiza abavubuka n'abategeeza nti enjaga ndungi naye eyina ekikomo kyakyo mu mbeera eyo. N'omukulu gwe bayita Pojo Bukafero kuba akayimba ako y'omu ku bayimbi boogamba nti bebakyasinze omukulu gwe bayita Pojo Bukafero. Pojo Bukafero oba oyogedde ku mbeera bwesobodde okubatenga etambula oyinza okugamba nti ennyimba nga nnyingi asobodde okubatenga ayimba. Mwagwa 17 yasobola okubatenga azaalibwa Pojo Bukafero. Musajja yasobola okubatenga bw'aba ayimbye ennyimba zizosobodde okubatenga owulira omuli ennyimba nga Bulandina, Kampala mu kooti, Dipo Nazigala, olulimi lwange. Oyinza okwewuunya Pojo Bukafero ebigambo n'ensengeka y'ebigambo esobola okubatenga abikola atya. Akayimba ako Dipo Nazigala mbadde nja nnyo okubatenga mbategeeza nti akayimba ako Pojo Bukafero alubamu yasobola okubatenga emuwa obugagga n'akadde kana abaana ba Pojo Bukafero ze balwanira ssente ezisinga zaava ku alubamu eno nga bwe sobodde okubatenga nkutegeeza. Abajjukira obulungi alubamu eno yali ya namba 18 eya Dipo Nazigala era ng'omukulu gwe bayita Kasiwuukira studio ya Kasiwuukira yasobola okubatenga efulumya alubamu eno. Alubamu eno kwaliko ennyimba zaali nnya okwali Dipo Nazigala kwaliko Galenzimwe, Bulandina ne Tusuza Myoyo. Ezo ze nnyimba ne mu byafaayo akadde kano gamba nti oli mwana muto oba oli muntu mukulu ezo teyinza kubatenga ziva ku bantu teziyinza kuva mu matu olw'ebigambo esobola okubatenga ateekamu okusengeka omukulu gwe bayita Pojo Bukafero. Nga nkutegeezeza ku Pojo Bukafero alubamu eyo gye bayita Dipo Nazigala embeera nga basobola okubatenga etambula. Dipo Nazigala alubamu eyo Pojo Bukafero yajja n'agifereramu ebintu ebitaali birungi era nga bali bagenda musiba eruzira olw'okufera kampuni y'omwenge gye bayita Nile Breweries. Ekyasookera ddala nga bwe nakutegeezako Pojo Bukafero ng'afulumizza olutambi luno bayita Dipo Nazigala bannaffe aba Nile Breweries basobola okubatenga bategeera nti Saabanyu oba Generaali asinga okubatenga anywa omwenge mu budde obwo Pojo Bukafero yali afulumizza ng'ategeeza abanywi b'omwenge nti ye avudde ku mwenge. Embeera etasobola kubatenga esanyusa abasogozi b'omwenge ogwa Nile Breweries ne basobola okubatenga beeteeka mu ddene ne basobola okubatenga bamiitinga omukulu Pojo Bukafero ne bamubuuza ssebo tukoze tutya abantu bajja mu kunywa omwenge. Pojo Bukafero n'abategeeza mumpa mmeka oluyimba nduleke oluyimba tulwokye mumpa ssente mmeka. Pojo Bukafero n'abategeeza mumpe miliyoni 6 ez'obudde obwo Pojo Bukafero bamuwa miliyoni 6 aba Nile Breweries ne bamutegeeza alubamu gyokye togifulumya wadde n'akamu. Gye kutegeezaako Dipo Nazigala yali alubamu ya 18 oba gye bayita teepu yali kaseti mwe mugiyita kaseti yali ya 18 kwaliko ennyimba ezasinga Dipo Nazigala, Galenzimwe, Tusuza Myoyo ne Bulandina. Nkutegeeza yafunamu miliyoni 10 bweddu nga bwe kutegeeza nti yasookera ddala aba Nile Breweries bamuwa miliyoni 6 awo n'aziteeka ku mumwa n'asobola okubatenga azirya. Kati omukulu gwe bayita Kasiwuukira gye asobola okubatenga akolera oluyimba luno bwe yategeera ebintu bino ng'afunye eŋŋambo nti bannaffe aba Nile Breweries baguze Pojo Bukafero oluyimba alume okubatenga lufuluma. Omukulu Kasiwuukira n'amutegeeza Pojo Bukafero oluyimba luno lumpeko corporate nsobole okubatenga nza lutunda mu Uganda yonna.
kaseti zonna nga nzazitunda. Pojo Bukafeero omukunja omugezigezi kwe kuba ate ng'atuula mu ddiiru n'omukulu Kasiiwukira n'amutegeeza mpa miliyoni 4. Awo nno abanaibuwalize bategeera nti omukulu Kasiiwukiza aguza alubamu egenda okuba ate ng'ebasalira ssente abanywi b'omwenge abagenda okuvaako ku by'okunywa byabwe. Pojo Bukafeero ne basobola okuba ate nga bamunoonya gye yali ebukunja ne bamuyita ku bannaffe abakitongole ekya naibuwalize sayidi z'ejjinja ne bamutegeeza ssebo ebintu byajja bitya, tuddize ssente zaffe. Pojo Bukafeero wagamba nti alubamu togenda kugituuda. Pojo Bukafeero kwe kwekubya emizimu awo mpola mpola n'agamba nti amabanja gaali mangi nga nnyina byentereeza. Awo nno bannaffe abanaibuwalize ne bamutegeeza kyogenda okuba ate ng'okola ogenda kutandika buli kivulu kyonna kye tugenda okulanga ogenda kubategeeza abantu nti omwenge ogunywa era ogunywera ddala toguvangako wadde. Ogamba nti olulimba wali weesanyusamu bwesanyusa. Era Pojo Bukafeero n'atandika okuba ate ng'atetenkanya ebivulu byonna ne bannaffe awo abasogozi b'omwenge nga buli kivulu kyonna akiyimbako era nga n'eccupa agiyina ku mwenge ng'abakakasa nti omwenge yaguddako. Abantu ne bakoona ebidde paka embeera nesobola okuba ate ng'atambula bwetyo. Nga bwe nkutegeeza Pojo Bukafeero ye alubamu ye yasingira ddala miliyoni 100 emyaka egyo yasobola okuba ate ng'esingira ddala. Ndowooza nga bw'owulidde Pojo Bukafeero mwaka gwa 2003 paka 2004 yasobola okuba ate ng'afuula award gye bayita Palm Award mu bayimbi akadonkamu abasingira ddala era nga n'oluyimba lwe bayita Walumbeza yabalujjukira obulungi lwamala eddakiika nga 15. Abantu bangi nnyo basobola okuba tebawuniikirira olw'ebigambo n'ensenka y'ebigambo Pojo Bukafeero yasobola okuba ate ng'akozesa mu luyimba lwe bayita Walumbezaya lwasobola okuba ate nga lumutuumya erinnya The Golden Boy of Africa ng'ava sayidi z'e Cairo. Ke kayimba ako ke bayita Dipo Nazigala n'omukulu Bobi Wine kaali kagenda muleetera eminyira batabani ba Pojo Bukafeero nga tebannamanya Bobi Wine nti anaafuuka wa tabu nnyo. Baali baagala kumutwalaganya nti lwaki yaddamu akayimba ka muzeeyi nebyakomawo mu mpola mpola ne bisobola okuba ate nga biggwa ne bakkakana akadde kano. Ye mbeera bwe soda okuba ate ng'etambula akayimbako